Kutambula inshallah wamu tuli ne muganda waffe Sheikh Muhammad Musa twamaze okubanga tutuuka ku ground ero daawa wetugimaliza no waliwo abamu ku baganda waffe bashekha abakitundu kino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo seeka twandiyagadde okumanya omupiira gusobodde okutambula gutya mu mbeera ng'emugulabi? Omupiira gugenze golo emukwemu abasajja tubadde tubali bubi naye ebiseera bibadde bigenze ate nga twagala kusala juma. Omupiira guno gubadde wakati w'abaani naki? Gubadde wakati w'abalokole n'abasiraamu. Wakati w'abalokole n'abasiraamu. Azirawo? Kale tweyanziza. Anti twenda kapteni abayogera ebintu byonna. Kapteni yogera? Kapteni. Tusemberekere kapteni saawa dino oli mu kwogerako ne Qirat Media. Omupiira guno gubeere gwa mukwano wakati w'abasiraamu n'enzikiriza endala. Omupiira guno ogwogerako ki? Olwekyo baganda bafe abasiraamu amu n'abenzikiriza endala nange ndi musiraamu amanya gange bambita Sega omupiira guno gugatta enzikirizaganya ey'abaisiraamu n'abatali baisiraamu kusaawo baseruganda naye nga tuli basiraamu nono muganda wange tuli basiraamu tusambire abatali basiraamu lwansonga abali tebawera naye nga ffe tumanyi nti tusaawo enkwatagana oba omukwano n'abo abanayigomba eddiini yaffe olw'obusiraamu nabo tubaaniriza. So kibadde kirungi era tubeeyanziza nnyo nabo bali kukyala ku kyalo kyaffe kyeno ebwonja gye tuwangalira. Tubeeyanziza nnyo mwebala omukwano kirungi naye saba Allah tabaraka wa taala abeere nga atumalira olw'ensonga entegeera yaffe nga ffe obusiraamu ebeera ntegeera yakubeera ekintu kimu, tebeera nkola yakulwanagana, tebeera nkola yakuyombagana, wabula ffe wetubeera nga tuzze. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana ife musenga asakibwe baniriza ino bwana Seeka era nze nkoberanga abantu nti ngulinde amagezi g'olinako kyandibaire mwavu mu nsi muno kubanga ne Sudaani yona bakwendayo buli wantu wona bakola ki nakwebaza Seeka waife olw'omusomo guno guwaleeta nti abantu abangi bebaire nga batulumwikeku era especially nga mu busiraamu tugeremu abantu batono ayewaize n'okobera abantu ekituufu nti bana omuntu ajja okujja mu igulu n'ali mu iddiini ly'ekisiraamu nze nayongera okusanuka era kyova obona webaye bakoba nti leero timuube wano nze nkoye nti niize mwena kyalo kino kino ekifo kizira ku mwena kyo kya gavumenti ayina n'akola ki n'akozesa naye n'akamala okukyaza abalokole abantu bakinaano buli mimera yakola ki so bati wena malayimu abasiraamu tomana niiza okuleetayo kuba nabaitidde nga ndi bano ab'embugo bona balina ki aye navuirawo nga nsanuike era n'alowooza nti Katonda anongereyo atandita lwaleero nga nenda kumaliikiriza si eno okubona omusaada nga yeesibye olubugo aye ng'ali kuwakana nakale banange so nze nsaba Mungu akongereyo n'abantu abaijja okutubona nti balemu okuna obuzibu twafiirwa kuno omuntu ate nga tukali mu meetingi ategeeza kyalo kiyinza kuba ku Olukuggaana okutula ku zooni C. Niwaba pulezidenti akyalawa
so mbeereza enkabi enungi omukolo ngwigwire oseeka woli ate abantu bakobere nti niwondera kuba abasinga wetwedinga oli muganda wange ate omala ovaano ng'osabye akalukolo abantu bampa 15,000 leero atisiti babe wamutwala omulanga basimberayo so mukama katonda abendeza okusoma okulungi era tuba tuviirano byosomesa tubitamu ki ndakwebaza seeka bifuseeka n'obuntu nife atuwerekera era mwebale kumuyamba ku mulimu guno mwebale kumulimira ku lubimbi era nze ndi wala niimwe omukolo ngwigwire omukama katonda atwendeza okwega ate mwebale kwidda kubanga muno omuntu okuŋŋaanya omuntu oyo tolajja kumuwa sente kitegeeza nti byosomesa bikola ki biriyo so omukama katonda atuteeremu okuwulira okulungi banange muwulire bulungi ate mubulaba nga bwire kukya kino ekyalo kikyo mukama katonda mwebale eno mwebalire ddala tujje mu maaso n'omukolo gwaife guno Amina saba. Salawatullahi alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ampazi bakalira nga bebitiwa ndimu kumulane wati covid ayiro tukalumanya nga teterate kulangula anga ali bafuwa okuku bamwitanga teza sani o sanitize right nsima bakalira bange nimukulumanga ono ibatabani bayifulano okuvanga amayumba gawe wange kibatolayo kulaga bantu mazima nasima okitale baseka banange bano ba pastors abasumba kuza abasumba basumba ndiga abantu kala abasumba b'abantu okubanga mwina mugayo ebiseera mwaide okwega ekigambo kya Katonda mwavaawo ng'abandi bafunira amazima nga bayomba nimwe mungira bwe mujja iwe mutusomera nga wano bungi ola nsumya ati mwavaawo ng'abantu tubakoze eki tubafunye mazima sina kindi olwakaseera bankoye kwidda kweta waitwale mukaire wange nsima abasiraamu babaire wano basaala abandi basaire ku masikidi Nuwe abandi ku masikidi Madina masikidi Umaru so omukadde wange kino ekyalo kiriko kyakezi 23 emisigiti ena ffe tukolera wamu ayogera Allahu akbar niere twakola Allahu akbar sina kindi nga bakola iyaka naabudu tusinzayo Katonda ababaire wano n'abaire n'abayere kyentaidde omukyakezi 23 bamala bakyusa mu munemba ayifutendolabe tukola iyaka naabudu wayaka nasta'in tusinzayo ate tusigamireyo ife twesigana Katonda kale bambi munansonyiwa abangi abasinga kale oba mbete litronalegi bamala bakola nti ife twambala biteeteeyi nga ne mukyalo gwali naye wemu ekiteeteeyi kino tokyambala era amulumuka so mu magezi amalungi ife tusinza Katonda mulala tazaala tazaalibwa Katonda akoye omukazi omulala nga nze n'abakazi 3 ize kingemyanga nesoni so neyanziza bakaire bange abakoze omulimu guno ogw'okukobera abantu amazima emuso gakola nti ali haku yukaalo amazima gakola ki gogerwa era omuso gayakoba adduwa kale akiru hayi min halilika jahiru nti mukwano gwalimu amagezi yaite bano abaita batukobera ekituufu hayi min halilika jahiru asinga mukwano gwandira amagezi atakulabira mwebale kudda kulabula abantu bano okutegeera amazima Katonda ni nani era Yesu ni nani era Katonda tumusinga tutya tasi kukina wikine kati tano ngowe kanzo wona kino kya mchati kubanga niwo kinatulabona kabira nga taenenya ife tugotama twavunama tusinza gwe ate niwe gwe kisabo kutumaire byetago tuvo wana tumerenga tatuti abana amakanzu mwire kuwano ona abate ku video mutawano mukadi wange otwali jangu amza musa jangu wano antum shabab mu ali masjidi nuri hinaka fadhali mutawano ona abate ku mukavido abantu abalageti ba imamu you are looking so very smartly toko wantu yambala koti yako meno ne tai no akwati Jesus yambala koti now ba imamu are looking like banu mubalabi
yajayo abantu baliikubira nga so looking very smartly kale oba olukinga volobadinesi ng'oyambaire kooti n'etayingira okutambulako ekigwo bakuba ati anaamala ali emisa ey'okunkyo awusaada atusobire mwagala Yesu haleluya atuma wawuwa mu kooti ng'ekigwo kifulume mukazi wange weetwale gana ogane otoleku abantu bano salaamu ndikwirayo nebaza abantu abakoze omulimu guno ogw'okweta abantu okulewa Allah buli era nga wakatonda baidanga bamungemya musigiti bali bakangemya abantu 26 ekyamwafunyeyo bakange tabasaamu 10 abandi bakazi mbija abagaba kasoba ng'olina mukazi malala akukoya igatuko abakazi n'abakazi bati olina omusaamu ng'alina omulimu ng'afaanana bulungi omusaamu tamukugo so mukali wange wekitiibwa nitiiza ogane otoleeko abantu bano salaamu obakuba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ab'ebitiibwa abakungaine ku mukolo guno ba imam ba amiri okutwalizayo alala osaamu na mwena n'abakungaine ku mukolo guno bapasita abasumba mwena mwena mwebale kwida. Olwaleero tutuuse okusiima abakozi omulimu guno okuva bwe gwatandika paka n'okutuusa mu kaire kano. Tusaba Oweekitiibwa nabo abasasulemu empeera esinga kuba nnungi. Olwaleero ndakukwira mu kwebaza abasheekh Hamza Musa ni sheekh waffe twase kujja omulimu gwe mukoze naddala mu malongo okutwaliza abala Mayuge omulimu mulungi ino era tusobole okuba nga tufuna abasiraamu abayaka. So mu nsonga eno ndiramu okubakobera nti bakobera nga mbebaza nti mwebala okusomesa abantu okutegeera omusomesa omulungi n'afaanana atya, kubanga abasomesa abandi bwemwava enango bo baliyo okuvuma buvume siramu bali embidi basiramu bakola bati obulamu bwakuvuma era muli kutereeza abantu obulamu balina kwira nga bavuma buki buvume. So omuntu bwaida yavuma mwetegereze mumanye nti oyo aba alina ekimubulamu. So omuntu omulungi no yasomesa omuntu ategeere asobola okwira yaali. Bebaza era nze nasaba Allah abe nga ayongera okubagabirira okusomesa abantu bategeere obusiraamu niki ate babwenjire. Era tusaba Allah Oweekitiibwa abe nga ayongera okubataako obukuumi bwe. Amiina ya Rabbi. Okuba nga Allah tumusaba alungamye abaidu be. Amiina ya Rabbi. Tusaba Allah abe nga ayongera obakingiriza abo bonabona ab'enkubiririra. اللهم انت منزل الكتاب سليم الحساب. اللهم اهزمهم وزيرهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. امين. سيسانga haruna kusinza era nga bali kubuuza Katonda omusinza otya. Ekibuuzo ekyo kyangu ndikujakiramu wabula musooke mutegeere nti tibuli kusinza kutuufu. Microphone tilyo bange eriko mugondi tibuli kusinza nti kuba kuki kutuufu. Ekyo kyoba osooka otegeere oli kusinza osinza ki osinzaani osinza otya. Musitulire ebitabo ebyo mubireete wano bibi mubisitule mubitwale bamasheya beeviino. Ekisooka nze wemba nsinza ntya mumpulirize. 3:9:10 bamuyita kuva muntwalira ebitabo ebitwala omala obeewo ng'oyambangako okubaweereza ebitabo ebyo. 3:10
akawandiiko oluniri olusaba musomese manya munsomere kubanga tuli kukusinza. 3:10 egamba etya? ekitabo ky'okufa. Abantu bonna ne balaba empagi y'ekire ng'eyimiridde ku mulyango gw'eweema. Abantu bonna ne bayimuka ne basinza buli muntu mu mulyango gw'eweema ye. Ekitegeeza okusinza kuli oba oli mu nnumba wenka oba ogiire mu nsinziso. Aye Bayibuli ekobye bayemerera basinza. Kati bano batera otunenya nga bakola waaki mwemerera bwemerere. Era ekobye bayemerera bakola batya? Basinza. Era wasiranga banenya muntu lwaki akoze eki. Ayemereire weenawo Katonda yayogera n'abantu abo bawulira. Okusinza wabula okusinza okutuufu kuvaawa omusomi. Okusinza okutuufu Katonda Bayibuli kwayogera kuwane tulese nga twemereire. Osobola okwemerera ng'oli kusinza ibaale, osobola okwemerera ng'oli kusinza lubaale, osobola okuvuunama nga bano abakoba. Omanyi omusomi 14 33 awo Yesu n'atambulako Katonda n'avuunama. Good pastor, vuunama takibi. Olwo olunaku lukola lutya? Okuvuunama okutuufu n'okusinza okutuufu n'okuliwa. Leero 22 23 24 Yokaana buli mukusinza kutuufu. Ayo Yokaana 4:22 24 egamba ebigambo bino egamba etya? anti wagambye 22 ewo mmwe musinza kye mumatamanyi. Yesu yabona abantu abasinza bambi ng'Abasiraamu yabakoba imwe musinza kye mutayidi. Ffe tusinza kye tumanyi. Ife tusinza kye tuyidi. Kubanga obulokozi buva mu Buyudaaya. Tirira ayongera agamba nti naye ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima lwe banaasinzanga kitaffe mu mwoyo ne mu mazima. Okusinza okutuufu kuva mu mutima. Aye niwotaawo obweni wa bukulukuuni oti aye nga oli kulukuunagiza bwerere ng'omutima tigusinziza kuba kufu. Okusinza okutuufu kuva muki? Mu mutima. Tikutaawo, tikweyala, oba wanika mikono wanika, oba ovuunaime, oba weewombeike. Aye munda muyiwe kaita oba oli kusinza. Katonda akebera mutima tinambala tinvaala. Omusomi mungome bohali mbuuza ekibuuzo. Bohali eri awo 10:13 giri kulenga otandika mbuuza ekibuuzo. Kubanga munase wano mutumanirira oyidi wano bwe tuba tugenda okusinza tufuna wuzuwuzu ntuufu mwebale kufuna entundu. Munaabe ebigere bitundu amakono matundu mwebale. Wabula okusinza okutuufu tekuli mu kunaaba. Okunaaba ife tunaaba mubiri gwona. Aye tina okusinza oba kuba kuniriza mubiri. Aye ekiwandiiko 10:13 mubiikulira mutabiikula ng'obiikula Qur'ani sebo otyo lumusa wano nze ngibiikule ngikuyikize ina dakiika ntono lumusa wano supiidi. Okusinza okutuufu tekuli mu kunaaba omubiri. Bana muleke kunaaba bitundu munaabirenga irala omubiri. Aye okwo tikusinza. Okusinza okutuufu kuva mu mutima. Ife tunaaba baafu namba nga muvaamu mujja n'akadomola nga mutulereka. Ife bana abantu ivo mwegendereze. Ayo 10:13 10:13 agamba nti waleese ya luzungu egambye nti he was informed. Leeta wano mulumuse bohali leeta obwire ina butono. Ine edakiika 2 ine ekibuuzo was informed ng'oli kusoma luuyi. Wama kizira buzibu weebale iwe omusomi wange 10:13 neeyo adisi namba ye neeyo gimulage kati. Ndikwenda abalaga imwamu baira muvoola abantu mwavuma. Nina nawulira seeka ng'ayogera ya Rabbi babeera nejjanaba
bakuba enduulu aye ekyo leka nsooke nkireke tuli ku mulamwa gwa kusinza ndi mwengendereza tayo egambe nti naleetedi ibini Abbas mutabani wa Abbas kitegeeza mitaafu mutabani wa mitaafu the prophet nabbi Muhammad slept till he snored. Muhammad yalambala paka bwe yatuuka okufuuluuta. Then he offered salat prayer yasituka yaja yasaala without performing ablution, nga tafunye wusu. or probably said ekyo ihe malayo kubanga bayinza okulowooza ng'oba probably said he slept not until the sound was heard. Katuulira bakomye Muhammad yaja yalambaala yasituka yaja yasaala nga tafunye wusu. Yobu 47 yegamba nti weesibe ekimyu ng'omusajja onywere bwe naakubuuza onzirimu. Kati wakubanga okusinza kutuufu muteekerwa kusooka kufuna wusu mumpe ayeegi nga Muhammad ala amunenya olw'okusala nga tafunye wusu asobola ajange mu musindaalo. Omusomi Naam. 65 Quran. 65 Quran. 5 kati ffe tulina tteeka oli bakugambe nti yeebaka soma musomi w'amasoma yegamba nti abange mwe abakkiriza bwe mubanga muyimiridde ogenda okusaala otyo munaazenga mu maaso gammwe genda maaso n'emikono gyammwe genda maaso okutuusa ku nkokola genda maaso era musige ku mitwe gyammwe n'amazzi n'ebigere byammwe mu binaaze okutuusa ku bukongovvule. Kaakati sheeka ekisooka wano Allah atuwadde etteeka nga bwe tuba tugenda okusaala tufuna ki? Wuzu. Kati mu hadiisi eno yennyini katugiddemu ogisome kubanga lirina etteeka lyabakkiriza tuteekeddwa ofuna ki? Wuzu. Kati bwe tuba tuteekeddwa ofuna wuzu ne bakugamba nti olunaku olumu omubaka yeebaka tuddemu hadiisi. Muddemu hadiisi mmale enkubuuse gisome. Hadiisi egamba nti tira iteeka ayi kati wulira ekibuuzo kiri kulina mu iteeka lyo munaze mulimba abantu ayo 10:13 yegamba ebigambo bino nti naleetedi ibini Abbas nayinonola ebigambo bino the prophet Muhammad nabbi Muhammad slept till he snored. yaja yafuuluuta. Then he offered salat prayer yaja yasaala without nga takoze performing ablution. Kati lina iteeka likola nti mufuna ablution. Wano Muhammad asaire tafunye wusu mumpe Allah nga amunenya nga mulina iteeka ayo kiremu. Amakulu kyoyagala osomesa abantu nti swala ekkirizibwa ne bw'otafuna wuzu naye ate bwe tomuzakigaalo owedde kati ekyo kiwoire kati ekyo kyomubeere mulimbanga abantu kyona ekyo kisasiibwamu. Okusinza okutuufu tikuli mu okunaaba kutukusa mubiri era bw'otukula omubiri oba oli mutuufu. Kati ate leka nkwongere pata liyasi 1246 liyasi ngikuyikize eyali kukusiiba ayo mumbikula liyasi mwinani njawo bana liyasi yiyo Hasani mumbikula liyasi ine ndakinga ntono 1246 ndikwisa wekubanga okusinza okutuufu kuli kukunaaba bana munaabe era munaabire irala ate mutanaaba bitundu ng'Abasiraamu naaba mubiri gwona wabula okwo tina okusinza ayo 1246 ayo tuli kukusinza kutuufu ayo soma yegamba ebigambo bino bana mubiwulirize soma yegamba nti Aisha ne Ummi Salama radiyallahu anhu bano abakazi bombi baali mu kibakyala nabbi Muhammad bagamba nti omubaka wa Allah bamukyangako
bwamukyangako ng'alina janaba etali yakweroterera oluvannyuma yagendanga mu maaso n'okukola ki n'okusiiba mumpayo omusango mulala nga Allah anenya ono eyasiiba ng'ate ng'alina janaba oba oyini ansa gema omuzindaalo awo baakubawo endobo kale so okusinza okutuufu basabo ne banyabo kuva mu mutima omusomi aniwankuba tibayikirire bajagikuwa oyini babalimba omusomi 17 Qur'ani 17 Qur'ani 17 Qur'ani 17 okusinza okutuufu tikuli mu kutaawo bweni nawe mulimba abantu okusinza okutuufu kuli mu mutima oba ofukamire oba weewombeese oba ovuunaime aye ng'oli kusinza kuva mu mutima n'okuba okutuufu tayo ekiwandiiko anti 17 egamba nti bagambe nti kamugikkirize eno Qur'ani oba temugikkiriza shekaruutu tusangirizemu oba tamugiikiriza obukakafu buli nti ekikakafu kiri nti mazima abo abaaweebwa okumanya olubereberye lwayo bwe babanga esomeddwa baggwirwa ku bulevu bwabwe bakobye Qur'ani bw'esomebwa otaawoka ki otaawosoma ekobye otaawoka ki kankweriremu iramu egamba nti bagambe nti kamugikkirize eno Qur'ani oba temugikkiriza ekikakafu kiri nti bwe banga ebasomeddwa Qur'an bwe babanga bawulire ng'esomebwa Qur'ani baggwira ku bulevu bwabwe bagwira ku buki ate bano bataawo ki kati ate ku Qur'ani erikoba bataawo ki kubano ni Qur'ani nani eyabula basabu ni banya omwira mujja muli voicinga ebintu Qur'ani erikoba bw'obanga ogira okusinza bakusomera nga shehe wamoidi Qur'ani bw'otandisa alifate wagimaliza weeyongerayo bano bonabona nguli babere bavoovu bandi bere bavoovu bwe nakalevu kale ate nga baba bano bataawo bweni omusomi wamayira nakatwire wano kati okusinza okutuufu kutowe kuli otekeirwa kusinza ng'otoola muki mu mutima gwo okusinza okutuufu ate otya nkuwaire nga waliwo okukola gundi byona waliwo okwemerera waliwo okwewombeeka kati ate oluniini luno olwomulimbirangamu abantu bwendikwiramu 14:33 mukobawo Yesu n'atambulako katono n'avuunama mujja kumpa oluniri nti awo n'ateeka ekyenyi kyabwe ku ttaka nga omunase mulimba abantu wayeta n'omusumaida vuunama takimi ala akibalu leero mujja kundaga ng'ekoba kutaawo yataakuwa ekyemu soma Makka 14:33 egamba etya egamba ebigambo nti n'atwala Peetero Yesu yagema Peetero ne Yakobo ne Yokaana wamu naye n'atanula okuniwuniikirira Yesu yatanula okwewuniikirira n'okweraliikirira ennyo ng'eno bw'agamba nti emmeeme yange eriko ennaku nnyingi zigenda kunzita mubeere wano mutunule Yesu n'atambulako katono n'akola ki n'avuunama n'asaba kati abo bakubi yatta obweni ku itaka wakimulimbanga era awo n'atambulako katono yalina n'avuunama waataawo obweni awo mu bweni Yesu ataawo obweni ate bavuunamiremu ddala nga totaddeyo obweni nvuuname 22:41 kiwulire y'emu eyo Luka 22:41 wasira kutaawo bweni ku itaka mujja mufereeru yayo wano timujja kulimba nga tukaali tuli wano timujja kugeta nsi ekisirayo tayo n'abaawukanako ebbanga statement n'endala bayibuli erikoba eno Luka kati alikulaga kyeyakola n'abaawukanako ebbanga ng'awakasukibwa ejjinja awakasitula ejjinja oba awasuulibwa ibaale tayo n'afukamira n'asaba n'akola ki okuvuunama kuba kwewombeeka mu maiso tikutaawo bweni omuntu oyo gwoba oli kuwaamu ekitiibwa ono Yesu bwe yafukamira yeewombeeka bayibuli kyeyeta okuvuunama bano balimba abantu mbu yataawo obweni ku itaka mujje mulimbire ruuyi
eruuyi wano timujja kulimbirawo kubira Katonda nga ly'edamaani so we tubanga tusinza tuteekeirwa okusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima era nga nkulaga biibino omusomi leeta ekiwandiiko ni kino 72 Quran 72 aya 72 aya ya 19 ayo 72:19 ayo katugituuke katono 72:19 egamba nti ng'ate mazima omuddu era omubaka wa Katonda Muhammad bwe yayimiriranga ng'asinza Katonda Muhammad yakolanga ki bwe yayimiriranga ng'asinza Katonda Muhammad yakolanga atya bwe yayimirira wano ng'akola ki ng'asinza Katonda mumpenga Allah munene olw'okwemerera ng'asinza 72:19 ku eyo ojagiyiramu mutandika okubukuba obwama mwakatandiika ngenda mu maaso tetuwulira wabula okusinza okutuufu oba okosa otya oba owaniika emikono oba wewombeese oba ovuunaime oba ofukamire kaita omutima gwo guba guli kirala naani ni Katonda bano bali mu kunaaba kusitula budomolo nakujambu ete naakabona nakalaga nti kusinza okwo tina okusinza okutuufu omusomi kataate ndikubuusa ekindi awandi ni wano eno leka njire kayitiriwe bamunamizaawo leka nsooke njireke kubanga ningi mwanengeri wenagireeteramu wano kati okusinza tusinza tutya Katonda tusinza tutya Katonda bino byemulimbirangamu oluniini luno lwemutera okwiramu loonandwidukire Katonda mulungi 15 tino olule mutera okwenda 15 Matayo abantu bano bansinziza bwerere olunyo olw'omusanvu tayo bemuneze mutaakwawo mwakubira wano taakidinda abanene tayo Matayo 15 musanvu olw'omusanvu tayo egamba nti mwe bananfuusi musomi ebule dakika 2 kale gisome egamba nti mwe bananfuusi Isaaya yalagula bulungi ku mmwe Yesu ali kwogera nti Isaaya yalagula bulungi ku mmwe ng'agamba nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa wulira abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya kuki kya ku mimwa Katonda kyayenda tiikutaaku ku mimwa dino ng'alaaki balala ng'olowooza nti oli kusinza be okukuba kwakumuta ku munwa kyayenda kiva awakirira naye omutima gwabwe oliwulira Katonda kyayenda yena mutima naye omutima gwabwe gundi wala amakulu buli w'osinza ng'oli kusinzikiza ku munwa ng'omutima gubawala oba oli kusinzikiza Katonda bwerere weeyongere bali kutakana yeyongera egamba nti naye mmwe abansinza nze Yesu munsinziza bwerere abali kusinza kuki ku minwa ekibuuzo abali kusinza kuki mukube takidi amaliriza olulimi lwange twasinzemu mukube takidibala katiiramu oluniriri mbendikoba haleluya mbendikoba nti abasinza Yesu kuki ku minwa ekibuuzo singa musinza Yesu nga mumutola mu mutima wabanga tiyakoba nimwe kubira Katonda wama engalo ez'amaanyi takbir omwaka gwa mirundi emeka ekisookera ddala omayamba kugamba Katonda bw'oba omumanyi omusinza otya ekyo kyekisooka atambulire mu bintu bino wammanga agezezaako nnyo okuwakanya okunaaba n'awakanya n'okuvunama ng'oteeka ekyenyeruddawa ku ttaka mwafudde awo mwaleetedde aya za Qur'ani ne hadisi zabadde takola atya zatategeera kati seeka kantandika bwenti okumuteekateeka kansooke muteeketeeke kwata 17:36 Qur'ani 17:36
Soma ekiwandiiko 17:36 Qur'an egamba nti egamba etya? owange gwe omuntu Owange mukulu Benadi toyimiriranga ku ekyo ky'otalinaako okumanya. Qur'an bw'oba togimanyi sooka ogize ebbali gite. agyesonyiwe Sooka lwaki agyesonyiwa? Ngenda kunoba ensonga zino wamanga lwaki yesonyiwa ki? Qur'an Aye omanyi gye yaleese ebadde 17 Qur'an n'aleeta n'agamba obalaba nga bavunnama nga batekawo ebiravu byabwe. Kati kino ekyokuteekawo ekyedi kyo nakoze atya? takituuseeko. Kati mukulu Benadi tamanyi ne mu Busiraamu nti mu Busiraamu tuvunnamya ebiyungo 7. Tekimanyi nakimanyi oyo. Mu Busiraamu tuvunnamya ebiyungo bimeka? Kati sooka osome ayo eyo ogimpaza munamuseeka. egamba ebigambo bino nti bagambe nti kamugikiriza eno Qur'an oba temugikiriza ekikakafu kiri nti mazima abo abaweebwa okumanya olubereberye lwayo bwe babanga esomeddwa bagwira ku levu bwabwe nga bavunnama. Bagwira ku bulavu bwabwe nga bavunnama. Bagwira ku bulavu bwabwe nga bakola batya? Bavunnama. Mbano begamba etya? Nobo Qur'an egamba bweti say believer in it or do not believe in it. Those who were given knowledge before it, when it is recited to them, they fall up their faces in prostration. kati awo Benadi Obuzibu butasoma saka bavunulira egamba bweti say believers bagambe bw'abakkiriza kansome say believer in it egamba nti abange mmwe abakkiriza or do not believe. oba imwe abatali bayikiriza. Those who were given knowledge before it, abaweebwa amagezi mu kumanya Qur'an when it recited to them, bwebanga eri kubasomerwa Qur'an they fall up their faces bagwira ku feesi yaibwe in prostration. ng'ate bali mu kwewombeeka na kuvuunama. naye osome Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati seeka alesa hadiisi esoose ng'alaga nti omwaka yeebaka n'azuukuka nga tafunye eki. Kakati seeka Qur'ani mulimu okutendera ne hadiisi. Waliwo Qur'ani byekulaga ng'etteeka lyali terinabakola lityapuka. Eno hadiisi ebeerawo ng'etteeka ly'okuba nga tufuna wuzu terinabakola lityapu. terinakusiba. Etteeka bwe lyasibwa abasiraamu ne batandika ofuna ki? Wuzu. Yali aya gyemuwadde kati bambi aleeta hadiisi ng'etteeka telinabakutta olw'okuba nti tagimanyi ate n'abuuza ekibuuzo. Etteeka bwe lyakka abakkiriza bonna ne batandika okusaala nga bafuna ki? Wuzu. Bwabudde abagambye seeka nti bwe tuba tufuna wuzu bambi tufunako kitundu. Tufunako bigere ne tunaabako emikono ne tunaabako n'omutwe. N'agamba nti neyo mukola nsobi. Oba Bayibuli mugisoma mutya? Okufuna wuzu kulina emitendera. Bw'oba tolina janaba okugambye funisa ebiyungo bino ebikkirizibwa mu Busiraamu okuli ebigere, okuli emikono, okuli n'omutwe. Abafu abagoberezi ba Yesu nabo yabalagira kugifuna atya? 13 Yokaana. egamba ebigambo bino nti Toddayo kutusumbula mukulu. Egamba etya? Yesu n'ava ku mmere Yesu n'ava ku mmere. n'ayambulamu engoye ze Yesu yayambulamu engoye ze. n'addira ekiremba N'addira ekiremba. yeesiba ekimyu. Yesu ne yeesiba ekimyu. awo n'alyoka afuka amazzi mu kibya Mpulira. n'atanula okunaaza abayigiriza ebigere Mpulira. n'okubasiimuza ekiremba kye yali yeesibye. Mpulira. awo n'ajja eri Simiyoni Peetero Yesu n'ajja eri Simiyoni Peetero. naye n'amugamba nti mukama wange Mukama wange Yesu. gw'onaaza ebigere. Gw'onaaza ebigere. Yesu n'addamu n'amugamba nti Yesu n'amugamba nti kyenkola nze kyenkola nze tokimanyi gwe kakkano genda maaso. naye olikitegeera luvannyuma. Genda maaso. Peetero kwe kumugamba nti tonaazenga bigere byange emirembe gyonna. Genda maaso. Yesu n'amugamba nti bwe siikunaze toosa kimu nange. Bw'otanooba tosa kimu n'ani? Simiyoni Genda Peetero museeka genda mpola. Bw'otanooba tosa kimu n'ani? ne Yesu Kristo. Kyokka n'otanooba agamba agoberera ani? Yesu. Somola ekiwandiiko. Simiyoni Peetero n'amugamba nti Mpulira. mukama wange Mukama wange Yesu. si bigere byange byokka Abaaye si bigere byange byokka. naye
Yesu yabanaza bitundu. Cheka Ndiyo baba. abadde tunenyakira bitundu nga ne Bayibuli Yesu yabanaza bitundu. Isaya 42 muwe obubaka. Isaya 42 Egamba ekya yegamba bigambo bibino wammanga. Wagambye 42 Isaya. egamba ekya Bayibuli egamba nti olaba bingi Musumba Benadi olaba bingi naye teweetegereza. bwebuzi bw'Abasiraamu bwe tukufunyemu Amatumbe gagguse amatu ga Benadi gagguse naye bambi tawulira. yetabu Kiyaseka. Seka Wangi. olwali ye Benadi alaba bingi naye takola atya okumenya tabyetegereza kati neze dayirекiti ku mulamwa Katonda bw'obanga omusinza ota wali yabuusiza ekibuuzo ne mugamba Musumba Benadi gerezaamu abantu ofuname nga totadde kyenyi ku ttaka abadde mugezi ate nadduka mangu n'agenda mu lunyiri lwa Yesu kufukamira. Abasiraamu mu kikolwa ky'okusinza tufunama tuyimirira tukutama tufukamira byonna bikolebwa kukusinza Ensabo kali kwetwaleetako kimu n'okubya abantu enkyakaali. kati saaka Ndiyo baba. Qur'ani yaleeta ebintu ebyo byonna yaleeta okukutama n'aleeta okuyimirira balayi bwe tuba nga tuyimiridde nga tugenda mu swala nga imaamu agambye eti isitawu tuba tukoze tutya Basiraamu tuba tukoze eki Tuba tuyimiridde. ne tudda ku kikola ekyokola ki ekyokutama ne tulyoka tudda ku kikola ekyokola ki Ekyokuvunama. naye bw'obanga osinza awo wene kusimbula omulama tusinza tutya kwata 2:255 lwebagenda okuva omusomo gwange olwaleero 2:255 somola ekiwandiiko Qur'ani egamba nti Katonda Katonda yoyo yekka ateekwa okusinzibwa. Katonda yeye yekka ateekeddwa okusinzibwa Tewali Katonda mulala okuggyako ye yekka omulamu. tewali saakalingamu katono ekigambo kusinza kiva mwoyo akola atya Asinga byonna. Abasiraamu bwe tuba tusinza tusinza oyo akola atya Asinga byonna. abalokole baba basinza basinza ani Yesu Kristo. Abasiraamu ne tusinza akola atya Asinga ate Katonda. basinza ani Yesu kati Kristo. bwe tuba tusinza asinga tumusinza tutya 2:257 Qur'ani 2:257 Qur'ani. egamba etya Allah agamba nti abangemu abakkiriza abange mwe abakkiriza mukutame mukutame era muvuname musaale. Qur'ani egamba mulimu okuvunama mulimu n'okutama n'okuteeka ekyenyirudawa Ttaka kwennyini. kakati seeka Naam. Qur'ani bwe balagira okuvunama nze nange awakana jangu wano nvunamiramu nga totadde ekyenyirudawa Ttaka. webeera omukristaayo agamba navuname nga totadde ekyenyi ku ttaka Baabo bali wali kayumba kalamba bajji. mujjakomu ate wano seeka Ndiyo baba. Isaya 18 Egamba nti mujja ppese ffembi. gwe muwulira asobola ajja wano Bana mwidi muleke kubakyakaali. gwe muwulira nga yasobola ajja wano Benadi ba. seeka Ndiyo. gwe muwulira nga asobola akola atya Basindika esawukali. mulosabye tuliko seeka tusaaga Qur'ani egambye obalaba nga bakola batya Babunama. nga bateeka ebyenyirudawa kati seeka Wangi. kamuyambe nti ne Bayibuli bweragira okuvunama eragira okuteeka kyenyirudawa Ku ttaka. kwata Bassekabaka ekisooka 18:42 Bassekabaka ekisooka. 18:42 Esebo. olowooza byetwogerako tetubimanyi sobola ekiwandiiko Bassekabaka ekisooka 18 alina omubiri egambe 42 egamba ebigambo bino wammanga. otyo 42 egamba bweti. Awo Akabu n'agolokoka okulya n'okunywa. awo Akabu n'agolokoka okulya n'okunywa Eriya n'alinnya ku ntiiko y'e Kalumeeri mpulira n'avunama omutwe gwe ku ttaka otyo n'ateeka amaaso ge wakati w'amaviivi ge. osoma ekigambo kyekyo Bayibuli eri abalokole. bweba yawakanya ajoba navuname ku ttaka mulaseeka Ndiyo. ono yavunama ludawa Ku ttaka kwennyini. n'ateeka amaaso ge wakati w'amaki W'amaviivi ge. kati ye n'alinya Omusiraamu akola atya Avunama. kakati bakulu bwe tuba mu kigambo kusinza bwe bw'ogamba nti weesiga mutima gwo seeka Wangi. kubanga agambye abantu bano nti fe Abakoristaayo ne mu mutima tuvunama kubanga omutima gwe ogukumalira olwali bwe mubanga mitima gyammwe gye mwesiga ne mutavunama Bayibuli egamba etya 16 Esebo. 26 26:31.
seka mangu okumbipulira ebitabo mangu kubanga ndi kugenda ku mulama alimbye ebintu bingi aleesobola olunyiriri n'agamba mbu abasiraamu tetusinza Yesu. Kituufu abasiraamu tetusinza ani? Baani abasinza Yesu? Kati Yesu n'agamba bansinziza bwereere. Nze Yesu bansinziza bwereere nga bayikiriza amateeka g'abantu nga bye byokola ki? Okukwata. Kati ate n'agamba abasiraamu mutuusa mu buki? Mu bukya. Sokodde mu lunyiriri olwo. Ebadde Matayo 15:7. Egamba etya? Simula ekiwandiiko mwe bananfuusi. Egamba etya? Egamba nti mwe bananfuusi. Mwe bananfuusi. Isaaya yalagula bulungi ku mmwe. Isaaya yalagula bulungi ku mmwe. Ng'agamba nti abantu bano waliwo abantu genda maaso banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa. Nga Yesu bamusaamu ekitiibwa kya ku mimwa. Yesebu. Genda maaso. Naye omutima gwabwe gundi wala. Genda maaso. Era nze Yesu bansinziza bwereere. Baani abasinza Yesu? Abasinza Yesu mpa saka osuwayo ku bigamba bike. Abasinza Yesu baandike ku mikono. Ate bali oti bazirawo. Saka wangi n'entimu yennyini yeekaazi okola otya okuwanika. Kakati so bakulu basumba fe abasiraamu wetuba tuuse wano abasiraamu tusinza Katonda bwedda atubuuza ebibuuzo ngagamba yalukula negamba nti bambi ali kubuuza n'okubuuza kwabuuza okwanukula takola atya takumanyi. Kakati seeka bagambye ensonga y'amazzi y'okunaaba kuba kweteekateeka okugenda okola ki? Okusaala. Era y'ensonga lwaki obusiraamu wetuba tweteekateeka mulimu okola ki? Okunaaba. Kati mubambi basajja battu bagenda bugenzi nga tebakoze batya. Abambi tebanaabye. Era yenagamba nti okunaaba si kyekikola kitya? Mbu si kyekitutwala. Kambuuza oba okunaaba si kyekigasa. Omusomi ndiyo mpa ekitabo kya Ezekyeri 3:25. Ezekyeri 3:25. Naye ng'omuntu omukulu nojano n'oyimirira Benadi n'ogamba banaye okunaaba si kikulu. Bwena bw'osinza businza Katonda tumusinza mu mutima olwo kanisa ebeeramu kaweewuuki. Sobola ekiwandiiko. Bayibuli egamba nti Katonda agamba mu Bayibuli nti era ndibamansirako amazzi amalungi. Katonda agamba ndibamansirako amazzi amalungi. Era muliba balongoofu. Ayongera agamba nti ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna. Katonda agamba kulongoosa muki? Mu mpitambi. Bano bwe bagenda nayo muki? Mu kyaki. Bannaye busi muki? Kali bw'obadde otambula n'empitambi nemugenda nayo mu kyaki n'ogamba mbu bafuunamya omutima seeka. Ndiyo. Fe abasiraamu tufuunamya biyungo. Siba kiri abasiraamu ekiri. Tufuunamya biki? Biyungo. Fe abasiraamu wetubanga tufuunamya biyungo. Ekibuuzo kijja eri Benadi kuba nange ambuuziza mwe Abakoristaayo mufuunamya ki? Kwata omuzindaalo. Ayide ku muzindaalo. Aliko bukiza ku isimu. Seeka teyambuuziza. Teyambuuziza. Fe abasiraamu tufuunamya mubiri guno ne tufuunamya ebiki? Ebiyungo. Mwe Abakoristaayo mufuunamya ki? Kwata omuzindaalo yanukule. Benadi ki? Aisha umumaleko abasomesa asomesezaayo kona kwa 17:3 luberyeberye. Awe madenja gani? Luberyeberye 17:3. Simala wano era obalaga bonna ogenda ovunamamu. Egamba ebigambo nti Ibulaamu n'avuunama amaaso ge. Katonda n'ayogera naye. Towulidde kye bavuunamye. Ati kikole. Muyirire mu kyonka otegeere. Bakomye. Abaye basoma kikole. Soma kikole. Egamba nti Ibulaamu n'avuunama amaaso ge. Kati vuunama. Era tawulire. Kubanga kumbi alikirira eyigwa Ibulaamu n'akola ki? Kati vuunama. Abawo kyeni. Kati vuunama. Abawo kyeni. Vuunama amaiso. Vuunama amaiso. Matayo. Sema lezo.
Igitabo Nyamunana. Matayo Nyamunana. Okay. Nyamunana. Yegamba nti. Soma. Nyamunana. Yegamba nti. Ate Sitaani. N'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo. N'amulaga ensi z'abakabaka bonna abali mu nsi n'ekitiibwa kyazo. N'amugamba nti ebyo byonna n'abikuba bw'onoovuunama okunsinza. Awo Yesu n'amugamba nti vaawo genda. Buli bw'okobayibwa omuntu oba iwe otali Katonda nti nvuunama obufuzi. N'amulaga ensi z'abakabaka bonna. Kubanga bwe yasomeddeyo amazeeyo n'amulaga ensi z'abakabaka zonna n'ekitiibwa kyazo. N'amugamba nti ebyo byonna n'abikuwa bw'onoovuunamira okunsinza. Awo Yesu n'amugamba nti vaawo genda Sitaani, kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo. Yesu agambye ateekeddwa okusinzibwa y'ani? Katonda. Abaana abagerezamu nga bafuunamye amaaso. Komawo wano. Benadiita. Komawo olina ofuunamye amaaso. Kubanga Omulama Katonda tumusinza tutya tuvuunamira. Sooka. Naam. Ekirala alina okulaga abantu bano. Amaaso bagafuunamya batya. Nabo balidde. Bagambye basa kusomesa mu Abasiraamu. Si bakiri. Twagala kuyiga bafuunamye amaaso. Komawo. Omuzindaalo okuvuunama bakoye bavuunamira Katonda tiniwo ndagira Basomesa Abasiraamu amaaso bagavuunamya batya. So teri Abasiraamu balina okulaga ne bavuunamya ki amaaso. Ekyo kyekisigadde waggulu amaaso
otya nga tolabagenda ku birala era bwe kiriseeka basumba baliwo loole enamba beerondemu abaayi sabaleko abasiraamu ndina ekigambo kyenayogedde naye era kizzeemu abakoristaayo abali emabega Benadi sirisa abantu bo musumba Benadi sirisa abantu bwe mubanga musenga babatumye kujja kuleekaana bali nti balemedde wansi yitawali bali balemedde wansi tubagamba mulinnya akadaala mugaanyi pata microphone wanji mukulu bayigiriya muli awo bangi mubyuma kale sigaza wange kale mukulu wanjisiru buuza ku bantu amanya n'eddoboozi bampita musaasiziddeewo ejjembe ery'obulokozi eddoboozi lyayogera waggulu ennyo mu ddungu kiwanuka omulalu Saabasumba Abasamize mu mawanga gonna era nga mbeera ku leediyo mame Kampala buli lwa Sande essaawa emu paka ssaawa 3 puroguramu bagiyita Ndi Mutuufu era nga nze Musumba w'Abasamize eyajja okubakakasa nti Bayibuli kitabo ky'abalongo emisambo emizimu n'amayembe abalokole mu kyeso omuwaayi okumala ebbanga nange nzize njagala mu ngoba olunaku lwaleero ekatuutuwa nonge omukulu agamba abalokole bagoze emisimu ebbanga ddene ayagala bamugobe ave ku katuuti akola atya bw'obaayo omulokole alina amaanyi ayina ebuulizi katuuti agambe eti mukulu yetaata akanyomero we twakomye olunaku lw'eggulo yesebu nga oleese ennyiriri yesebu ennyiriri ezaaledde okunnyonnyolwa yesebu abasamize nammwe musinza Katonda naffe tusinza Katonda mumusinza mutya tumusinza nga tukuba ensaasi nga tuggyemu engatto ate abalokole tebajjaamu ngatto nga tuvunamira n'emizimu ye mukama wange bwe tusinza tumusinza nga tutendereza empewo ennyo abalungi emisambo emizimu n'amayembe nga tubijja mu bwino mu Bayibuli okakasa Bayibuli yammwe Bayibuli yaffe yabasamize kubanga teriiko omulamu yagiwandiika bonna bafu enamba ya Yokaana tosobola gimpa enamba ya Matayo tosobola gimpa gyonna mizimu abafu gwe musingi byologero birina mu bwino bendogera ndina mu bino ng'abafu gwe musingi anti omusumba abadde ne dakiika 2 yesebu seeka n'aba n'abiri yesebu naawe kozesa 15 neyanziza taata mubuulizi nyeemu tulina kusamira bannaaye kati bwagamba nti ebitini gugobe gugu ate mungobe omwana w'emizimu ntuuse ejjajja muwangawuuli gye nasuza atudde bulungi anzanyirako muwangawuuli nkize nnwedde wuyo muwanga atudde mwenna mumumanyi muwanga wa muno wuuyo gye nasuze mu ssabo nzize n'amaanyi mangi nasuze mu mbuga entuuse omwana w'emisambu bweza jjajja muwanga jjajja muwanga yinze mutabani wo ntuuse yesaawa mubuulizi nyeemu omusomi Bigamba nti awo nenzirayo nendaba okujooga kwonna kwe bajooga wansi w'enjuba era aba amaziga g'abo abajoogebwa nga tebalina abasanyusa n'obuyinza nga buli ku luuyi lw'abo abajozi baabwe naye nno nga tebalina abasanyusa kyenava ntendereza abafu
abasumba n'emizimu tutenderezani wamma mizimu Bayibuli egambika mizimu osegera Katonda tumutendereza kisa tumutendereza nga tukuba ensaasi emyoyo gya Mukama ne gijja ne gikka oyo kabona kabonekerwako ye mukombozi yakongojja emyoyo egyo tukuba nsaasi Mukama n'awanuka nga kiwanuka najja n'ayogera naffe kuva 15:2 agamba atya 15:2 ekitabo ky'Okuva Bayibuli egamba bigambo bibino 2 lugamba nti Miriyamu nabbi mwannyina Alooni n'atwala ensaasi mu mukono gwe ng'olabona omwana bw'akutte ensaasi omulongo wange gwentambula naye n'atwala ensaasi mukono gwe kirira abakazi bonna abali wano ne bafuluma ne bamugoberera mujje mungoberere nkutte ensaasi nga balina ensaasi nga bazina mujje tukube ensaasi mujje tusamire tulina kusamira Samwiri ekyokubiri 6:5 mukulu wangi taata Bayibuli eyogerako ne Yesu ali naye yasamira Yesu yasamira tugenda kukiraba yalina n'amayembe 7 ani Yesu mu Bayibuli yalina amayembe 7 gatuma Yesu soko maliza olunyiriri olwo wagambye 6:5 Samwiri ekisooka Samwiri ekyokubiri 6:5 Bayibuli egamba nti Dawudi n'ennyumba yonna eya Isirayiri ne bakubira mu maaso ga Mukama mubuuza bwe tusinza ebintu eby'emibiroosi eby'engeri zonna n'ennanga n'entongooli bwe tusinza n'ensaasi olaba Dawudi jjajja wa Yesu akuba ensaasi abalokole lwaki temusamira temukuba nsaasi lwaki temukuba nsaasi za mizimu amayembe ne mwaga nti ate mwe mwagasulawo ng'ate Mukama mwakweka amaanyi getabakuku 3 tulina kusamira ne Katonda wuuyo mu mayembe mwakweka amaanyi ge kati abalokole bajja amaanyi ge musuuza abantu mu kkanisa bakanisa mugajjawa kabakuku 3 agamba atya Bayibuli ey'abalokole egamba nti Katonda yajjanga ava ku Temani era omutukuvu yajjanga ava ku lusozi Palani ekitiibwa kye kyabika ku ggulu liro weeriri ensi n'ejjula ettendo lye ffenna tuli ttendo lye na buli ekiri wano ttendo lye Bayibuli eyongera egamba nti n'okumasamasa kwa Katonda walinga omusana wulo waali Katonda yalina amayembe agava mu mukono gwe omwo mwe mwali okukweka amaanyi wuyo omusamize mu mayembe mwakweka amaanyi gaha kawumpuli gugo omusambwa kawumpuli ebuyego mugende ebuyego bateguli aha yatambula okulembera Katonda omukulembera obusaale bw'omuliro ne bufuluma awali ebigere tulina kusinza amayembe ne Yesu yennyini omwana wa Katonda yali musamize ng'alina amayembe 7 ku 5:6 kubibuli 5 agamba atya abalokole mumbuliro bawumulina amayembe aga Yesu Bayibuli ey'abalokole egamba nti nendaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina ne wakati w'abakadde be bajjajja bamukasa bakawumpuli bakalirisa bannakayaga bannamayere bakiriya bamujagaali nendabawo omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa Yesu walumbe yamutta ng'alina amayembe 7 Yesu yalina amayembe 7 abasumba mulina amayembe abasumba baliwo wano gasibalaba omusumba alina ejjembe wandika omukono abayesu bali 7 abasumba mufaya loka faya kiwamukanyandakaloka mukasa ng'azikiza Zaburi 19:17 tulina okusabira amayembe iyo Bayibuli etulaga gulumiza amayembe Zaburi 19:17
Zaburi 89. Yangu yakati kiwanuka atuse ngenda kukuta. Wagambye Zaburi 89:10. Agamba ata. Egamba nti kubanga gwe oli wa kitiibwa kya Mukama. Kubanga gwe oli kitiibwa ky'amaanyi gaabwe. Yosebo n'amaanyi gaabwe. Ekanziremu egamba nti kubanga gwe oli kitiibwa ky'amaanyi gaabwe. Kubanga gwe oli kitiibwa ky'amaanyi gaabwe. N'olw'ekisa kyo. N'olw'ekisa kyo Mukama. Ejjembe lyaffe. Ejjembe lyaffe. Linaagulumizibwanga. Linaagulumizibwanga Mukama atugamba gulumiza jjembe. Eyongera egamba nti kubanga Mukama yennyini. Kubanga Mukama yennyini. Kubanga Mukama ye nannyini ngabo yaffe. Ye nannyini ngabo yaffe. Era omutukuvu wa Isirayiri. Era omutukuvu wa Isirayiri. Ye nannyini kabaka waffe. Ssaabasajja kabaka Mutebi awangala ye nannyini kabaka waffe. N'atugamba atugulumize amayembe. Omwokola agulumize ejjembe wanike omukono. Kati mugoba Katonda, mugoba Katonda. Mugoba amayembe ga Mukama. Osebe. Zaburi 95:10. Ekagamba ebitayaze kamba kwefanawo ebyawandikibwa. Egamba nti Zaburi 95:10. Agamba ata. Naye nze. Naabuuliranga emirembe gyonna. Nabuuliranga emirembe gyonna nga bwe mbabuulira. Naayimbanga okutendereza Katonda wa Nayimbanga okutendereza Katonda wa Yakobo. Era n'amayembe gonna ag'ababi ganaazikirizibwanga ge gakifaalo agasaddaaka abaana. naye amayembe ag'abatuukirivu ganaagulumizibwanga. omulokole alina ejjembe ly'abatuukirivu ly'ogulumiza wanike omukono. Tebasobola kulamuka bawaka bya Mukama n'ewaka bya Bayibuli. Osegeera natugenda mu Samwiri ekisooka 2:1 nkyabalaga nti mulina osamira ejjembe emutalagoba amayembe. Mukama wuyo galamusamize. Samwiri ekisooka 2:1 Samwiri ekisooka 2:1 egamba nti Kaana n'asaba n'ayogera nti omutima gwange gujaguliza Mukama n'ejjembe lyange ligulumizibwenga. ligulumizibwenga ng'ogulumiza ejjembe. N'ejjembe lyange ligulumizibwenga ogulumiza Tatambola, ogulumiza Takalondoozi, ogulumiza amayembe. Muwakanya Bayibuli, mulakabeebeeyi mu Bayibuli, muli baddiikuula mu Bayibuli mu Abasumba. Osegeera ne tugenda mu Luka 6:8 yalaba amayembe ge gaabalokola. Bagamba abalokole mubasobola okukola omusamize bagatulabe oba amayembe ge gaabalokola. Luka 6:8 egamba nti atenderezebwe Mukama Katonda wa Isirayiri. atenderezebwe Mukama Katonda wa Isirayiri. Kubanga akyalidde abantu be. Era abanunudde. Era atuyimulisizza ejjembe ery'obulokozi ery'obulokozi mu nnyumba y'omuddu we Dawudi. omulokole alimu wano ng'ejjembe lyenakolokola wanike omukono. Olagamba mu linnya lya Yesu. Omuweereza mu linnya lya Yesu. Yokaana 16:24. Agamba mu linnya lya Yesu. Yokaana 16:24. Egamba ebigambo bino nti okutuusa leero Yesu abagamba. okutuusa leero temusabanga kigambo mu linnya lyange. Temusabanga kigambo mu linnya lyange. Lwaki musaba mu linnya lya Yesu? Musabe muliweebwa. Essanyu lyammwe lituukirire. Lwaki temusaba Kitaffe ali mu ggulu? Lwaki musaba Yesu Omwana? Yokaana 14:3 agamba ata. Agamba ata. sikyayogera nnyo nate nammwe. Yesu agamba takyayogera nnyo nate nammwe. Kubanga afuga ensi ajja. Kubanga afuga ensi ajja. Yesu si afuga ensi, musinza waaki. Era tandiiko kigambo. Tandiiko kigambo. Ensi etegeere kabaka waggulu omukazi ye maama Nakayaga gwe mwasuulawo temumukumira kabaani. Yeremiya 4:25. Yeremiya mmeka? Yeremiya 4:25. Enyanguya ejjembe lituuse. Yeremiya 4:25. Tulina kusinza kabaka waggulu omukazi. Bano
bamufuulawo Katonda omusajja mumulese nnyo ate omukazi agendamu Katonda ye taata abasiraamu tusooke wenyini awamutanya bunde mukulu seeka wenyini awamutanya muki budde ndowooza tukyalinayo ku budde mu maaso oba nedda nkyalina obukwatagana ku mwami aliwa ono mukyalina oba nedda gyebuli Musonga wandisi amayembe mabi nze kindeese buli omu alina entegeera ye anti kyebulira kulanyegera negamba ati Muhammad yajja n'eddogo si bwe kiri onagambe tuli ku Bayibuli etuba tugenda ku Bayibuli gwe obuuza nti okyebulira ali mbuziza musoma wandisi oli mulokole ekyo kiri otomatikali ndi mulokole ati ayasa olunyiriri wano ng'ejjembe lirokola muluka emu soma luka emu nkaaga munaana kati ate ono wanaga Bayibuli Kulaani gy'olikola ezo kiboko z'amakubadda nze njagala okulagako ekimuloola omusamize yalesera nnyo ebiseeka atenderezebwe Mukama Katonda wa Isirayiri kubanga akyalidde abantu be ensuku nono sokolimbo Bayibuli yennyini erikugamba nti atenderezebwe Mukama wa Isirayiri noti omusamize genda maaso atenderezebwe Mukama Katonda wa Isirayiri tuleka kutendereza Mukama Katonda ali mu ggulu n'owa Isirayiri kubanga akyalidde abantu be Mukama Katonda akyalidde abantu be era balumudde atuyimulisiza ejjembe era tuyimulisiza ejjembe ery'obulokozi kyeki kati awo tujja era tuyimulisiza ejjembe ery'obuki ery'obulokozi bwe bikulu tuwabinga kigwambuliza ayo lingamu era mulimu obutobubu ira muluka wabula ekimule mutegeere nti ebintu bino tulimbikolamu bulungi wabula nti omuntu oba olimu obusamize buli kyolowooza olowooza kyaki kya busamize kati obubanga butegeera ino mwekubirize kubanga toteekawo sigaza omuzindaalo seeka bw'ogamba nti entegeera nojja lwetandikoyisa mu matono waliwo oluka emu nkaaga munaana bwe wabadde wali wagambye ejjembe ekyeryamalukula ekikuleese wano kulaga bantu jjembe lyakola kilekeraawo kati ayakolamu omuzindaalo kyeneeze nti mbakobyayiwobe tolikitegeera ekigambo ekyo ekiri awo mu Guluwiiki waliwo ekigambo bakyeta kemasi eyembe lino liboogera ku balyeta kiriyoma kati kwima lyemutegeeza mutegeeza ki nobutasoma kati wangamidi Guluwiiki kubanga lino olubira ekiri awo kiriwo kemasi ate bano kyebali kwogeraku kiriyoma obusamize bwaiwe mukotwale ruuyi kati ekyo kabakabonero okulira ntegera kemasi kati akuta bakabonero nekankwinebole kabakabonero bubonero sootiyembe lyamwisabo eryabalokola lyawa lyamakanisa ekyo kabonero akemerero kuba intikatitoda likutegeera emu abirimu emu kyeyo okundi kyeyogera Matayo ekyo nti nikwinanula kale kabonero akali kakiikirira Kristo
akabonero boogera jjembe wali boogera ejjembe jjembe eribalokula akabonero akabonero seeka lino baliyita emasi ejjembe eryabalokula baliyita batya ebasi Second, songa sijakwenda down kusanga kwa kamera yangu ya Islam haikatumia wangu ya linda wangu walipokutumia yali wanska kututekea wabo aingaje kutumia mungu wako family ya Islam bali bonge katize na goberera mama na yenda wangu ndio ndinaje Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam Enseru. Mkaja kana ni Muislamu tole mkono mbamba kwaleko. Mwanzeni kwa mwenyewe abashamu abatamwenda. Wala kuenda mambo yetu na wali. Inaboye nasina jema. Inshallah. Mwenda wala kuenda tuambale pale. Wala mkono ndio kwa mbaki. Munaumia. Munaona kwa mkono gumu. Ogere ndani ni mkana yule mzima Tusaba Abasiraamu Kitabu Baibuli programu mbele kila mmoja tutambike kwa mtoto mbana ndio jambo hili ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Okusinzibwa okujjako Katonda ali omu ne Nabbi Muhammadi mubaka wa Katonda era muddu we ne Nabbi Isa bannaffe gwe bayita Yesu mubaka wa Katonda era muddu we si Katonda si mwana wa Katonda mubaka wa Katonda eyayo Omusiraamu Musalama atunyeze Mutuye wansi akuseka